neyanze gakyaliko ayina Efik Media nkyali Shafik Lwanga ine Zaitullah Sampija Munitambule Henry Kola Hassan Musa ataliwo ababeera ku kamera okulaba nga ekifaananyi ekyo akikutuukako okirabiramu ensobi omanya nti biibo kubanga nange embeera eno nga ebyange bya ddoboozi. Tukyayine Alhaji Latif Sebagala Sengendo tugenda kuba ntwogera ku kawempe gyagenda okubanga ajjamu empya kawempe empya twagala kuba nga tumanya biki ebimukomezaawo biki byalabye ebyetaaga okubanga atereeza mu kawempe ayinza okuba nga wabadde eri abadde alina kuteesa buteesa kati n'agamba owaayi kanzije ku ground ate embeera nga mbeerako kyentereeza twagala kumanya wa wagenda okubeera nga adda. Tulaba bingi activities nyingi eziri mu kawempe nga ziriko Haji Latif Sebagala Sengendo akwandi ffe tatukoonako tugambaayi mujje waliwo activity egenda mu maaso Haji twagala tubeere nga tutandika kawempe empya oleese kawempe empya gyetwagala okubeere nga owulira Munnayuganda. Neyanziza nnyo okumpa omukisa guno okwongera okunnyonnyola n'okutegeeza bannayuganda n'okusingira bannakawempe ku kawempe empya twagala kumanya kiki ekikukomezaawo kawempe empya ate nno si bupya bwokka ate eyawamu a new united kawempe. Basebo ne banyabo mumanyi bulungi nnyo nti Alhaji Latif Sebagala Sengendo abadde mu byofuzi okumala akaseera ebyofuzi byange nabitandikira wansi ku Mirandira nasobola kuba ssentebe w'ekyalo kyaffe ekya Kisaasi Kikulu zone nembeera ssentebe w'omuluka ogwa Kikaya nembeera kansala ow'abavubuka Gombolola nenfuuka omubaka wa palamenti. Akati ogwo gwe musingi omulandira gwa Latif Sebagala Sengendo. Bannayuganda bangi naddala bannakawempe bazze baleeta okusaba kwabwe n'ebirowoozo byabwe ku kawempe nga bemulabamu kubanga Latif Sebagala Sengendo nzaaliddwa mu kawempe nkulidde mu kawempe nsomedde mu kawempe nkolera mu kawempe mpeereza bannakawempe mu biti byonna era Latif Sebagala Sengendo ngenda kuziikibwa mu kawempe inshallah. Tegeeza inshallah kawempe tomuvaamu kawempe simuvaamu mu bulamu ne mu bufu okujjako okuba nti Allah yamanyi buli omu wanaafiira naye mu ngeri eya bulijjo nziikibwa ku Kisaasi. Akati kawempe andi ku mutima bannayuganda naddala bannakawempe bajja ebibinja ebyenjawulo bannabyafuzi abakulembeze mu ddiini abataka abanjawulo kubanga nze bwe nabula okuweereza mu palamenti emyaka eyo gyegamba emyaka 20 nga ndi mbaka wa palamenti walina wana Shafik omuntu okubeera mu palamenti 20 years nga tewali likodi gyogamba Latifu bamunoonyerezaako kino abantu babeera mu palamenti emyaka 2-3 nga basobola kuyita mu kitundu kye bamulondeddemu. So lwekyo njagala kusooka kwebaza bannakawempe kusooka nebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yayisiza bannakawempe okunfula kintu. Akati embeera yali ebyofuzi yaliwo mu 2021 naga nti kansooke mala okuwummulamu kansooke mala okulaba ebintu ebitambula naye nali ndi awo bannakawempe ne bajja nti otuweereza nnyo mu kawempe nga mubaka wa palamenti tusiimye ku bintu ebyenjawulo byabadde balaba. Nze omu ku babaka abatono ennyo abasobola okuyimirizawo ofiisi ya constituency for 20 years nga weeri ababaka ennaku ze bwoga nti kaŋŋende ku ofiisi ya gundi mbaka w'ekitundu guno ofiisi ye eririddawa bakulaga eyaliwo ofiisi ye naye nga tebasobola kukolaki ate abamu eyinza okubeerawo naye nga muli muwandiisi takolaki tabeerawo naye nze buli wammande nabeerangawo. Akati naga nti otuweereza nnyo mu kawempe ng'omubaka wa palamenti twagala otuweereze kati twagala okuweera ekitundu kyo nga mmeya wa kawempe 2025
nibaga nti badde zibadde nsaba mundeke gira concentratinga ku mirimu gyange emirala naye nga tyokusinza kyetulaba tulina ebirungo bitulaba ebyobukulembeze ebibula mu Kawempe ate nga bw'obirina nga tukusaba tukulabye olina ebirungo ebyokugatta bannakawempe nga tutunuulidde ku ndowooza zaabwe ez'enjawulo mu mawanga madiini mu byobufuzi n'ebirala tukulaba ti olina byokoze ebyobukulembeze ebiraga kubanga olina essomero ate era olina abakulembeze mu ssomero eyo abawerako okwasaganyiza tukulaba enteekateeka gy'olina mu kutumbula ebyenjigiriza enteekateeka kyolina mu kwagala okulaba nti bitulabyeko mu kutumbula ebibiina by'abakyala okulaba nga ensonga zikwatagana n'ababodaboda ensonga ezikwatagana n'ez'obutale zonna tubadde tukulaba oli bakapamiti naye ng'ogezaako okukolaki okubirwanirira tukulabye bulwaniridde enguudo kubanga mu Kawempe muno nali sinafuuka mubaka wa palamenti Kawempe yalinga esinga okuba n'enguudo embi era nga buli mwaka ffe tuwangula ekirabo ekyokuba n'enguudo embi ekirabo nga kyammwe ekyokuba n'enguudo embi naye Allah yayisiza mu nze enguudo zonna ezaali zituvumaganya Bokoto Kisaasi bannakawempe bannakisaasi banjulira amaanyi ge twateeka ku luguudo olwo lukola tebayirwamu oluguudo oluva Kisaasi okugenda ku Bahayi ku Gayaza Road ku Gazi olwo twalwana era mujjukira twekalakasa nga Bahayi baganya otuwaya katongereko wali oluguudo lwa Kawempe tula bimotoka bikadde bibayitangawo netulwana n'okwogera n'abantu kugamba nti batuukirize teekateeka etambule oluguudo lwa Lugoba oluguudo oluva Empeerero ogenda ku Ttaano enguudo ye naamenya ki ebyo byonna Latif Ssebaga Ssengendo yalwana okulaba nti bikola ki bikolebwa akati n'ebintu ebirala sijja kwogera ku basaliza ez'enjawulo abaana ab'enjawulo mu Kawempe bengezezaako okulaba nti jjamba okulaba nti basoma sijja kwogera ku bitongole by'enzikiriza by'ennyambye nteekateeka zonna mu masinza gaffe ag'enjawulo sijja kwogera ku nteekateeka z'okugamba nti ababadde n'ebibiina eby'enjawulo kati ne baŋŋamba tukusaba ojje kati naawe nga egaps ezo zirabamu anti kakati nze nga ndabira ddala nti Kawempe ono twetaaga ffenna okusooka kwa byonna okukolagana awamu n'abakulembeze buli mukulembeze yenna nze ekirabo kye nnina era kye nneebaza Mukama Katonda kababe ku ssomero lyange omuntu yenna gwenkola naye ne bwabeera gweyinza omutunuulira nti olaba eddaala lye liriko wansi naye nze mumala nti olwolwo gyakola ng'omuntu alongoosa ali mu sanitary department alongoosa essomero alongoosa ebigo omuntu afumbira abaana omuntu ali ku security ku gate abira security y'essomero bonna mbalaba nti bamugaso oba oba bukulembeze njagala buli mukulembeze yenna oba weerusiwa oba weerusittu oba kansala njagala nga buli mukulembeze yenna yeerabamu ekifaananyi ky'obukulembeze era nganze Mukama nga akkiriza nga yitidde mu bannakawempe nga nfuuse gavana nfuuse meya wa Kawempe nga abakulembeze abo bonna baweebwa ebitiibwa byabwe era n'okulaba nti owuliriza ebirowoozo byabwe n'okkiriza owulirize ebirowoozo byabwe bwe biba birungi obigule bwe biba nga byetaaga okugamba nti obawabule bw'obeera nga basobola okuwabula okkirize bw'obeera nga nawe osobola okubawabula bawulirize basembeze musobole okubeera nga mugabanya ebirowoozo kubanga mu Kawempe empya buli muntu yenna mu Kawempe empya agenda kuba muwanguzi oba oli mu katale oba oli wa bodaboda oba oli wa taxi oba oli wa parkings oba oli wa muvubuka oba oyokya byuma oba oli wa galagi wenna ojja kuba muwanguzi kubanga mugenda kufuna omukulembeze awuliriza abantu bonna nga taddeko gaalubindi ndala zonna ate omukulembeze ayagaliza okulaba nti enteekateeka y'okutumbula Kawempe egenda mu maaso. Waliwo enjawulo w'okuba omubaka wa paalamenti n'okuba meeya ddala ku kitundu nti okubeera meeya tukutunuulira nnyo lwa nsonga obeera ku ground bingi byolina okubeera ng'otunuulira abantu bangi baba boogedde Kawempe ajja kwogera ku kyalo bwayise ayogere ku bwalo obulimu nga Katogozo na biki ebyalo bwebityo ate ebyo olina pulaani ki ku nsonga ya Kawempe Katogo nga bwegambye nti Kawempe mukulidde mumanyi bulungi tulinamu ebitundu bingi
mukawempe tulaba nti kumenyedde enguudo ezikoleddwa zigezako okukolebwa nti wali golodi n'awalala kyebaddeeyo naye tukyalina enguudo nyingi ezikyali embi naddala enguudo eziyingira munda tulina amakubo gaffe mangi agatambuza ennyo abantu naye nga gayingira munda ovudde ku maini bw'ogenda mukawempe wano ojja gasanga ekuba eri tewasemba oguya ogenda ddala waggulu eri ojja kugenda nti ogenza ekyebanda ojja gasanga amakubo ageetaaga okukola amafu ojja kugenda mukazangula gyegali ojja kugenda mu bwayise ojja kugasangayo ojja kugenda mu makero ogasangeyo nemulago ogasangeyo oba bonna nno obukubo bwenjagala okusookerako mu nteekateeka y'okugamba nti yes twongere okulaba nti tutereezezza amakubo gaffe era mu nkola ey'okuwuliziganya n'abantu kubanga amakubo gaffe mafunda olina okwogera n'abantu okugamba nti kale katuyiseewo tulabe nga tusobola okukola ensonga ey'obutale tulina obutale bungi nnyo mu kawempe okitegeera naye obutale buno obusinga obundibwa abantu tujja kulaba buzibu ki obuli mu butale buno era tukoze tutya okulaba nti obutale buno twongere okusula ku mutindo ogamba nti abantu abatunda ebintu wansi tubayambyeko tutya oba katale kabwannannyini naye obutale era bubeera wansi wa bukulembeze bwa division bwa Gombolola tuyambe tutya okulaba nti obutale tubusula ku ddaala omuntu wajja okugula alina wapakinga ate wajja okugula alabe ebintu nga byonna tebiri mu ttaka wabula biri mu mbeera esinga okuba ki ennungi mukolagana n'ab'obutale abo ne bannaffe abatunda mu butale naabo bannannyini butale okulaba nti obutale mukola ki obulongoosa ebizibu by'ababodaboda ebizibu by'abannaffe abavuga takisi mu kawempe muno ebizibu by'abannaffe abookya ebyuma abantu abali mu magaleji ebizibu by'abannaffe abakola emirimu egy'enjawulo njagala okulaba nti kawempe mpya nga buli munnakawempe yenna alina kakola alina ka bizinesi kakola akakoza atya ngetutandise okugamba nti ate agenda kukola fe abantu badde bamuyambako ebintu bye tubikwate bukwasi tubitwale tugeta abantu badde bagata tereza boti tuzze tumenyi bumenyi bagata property rate kirikita ensonga egirenge erindako twongere okwetegereza kubanga petitions nyingi era nazikikolako nga kyali mbaka parliament era nakati program zitambula bulungi nnyo zogata waliwo okulaba ntukendeeza ku misolo gino abantu bajewa property rate lwaki ogamba nti ennyumba esulamu abaana bamulekwa oyagala gijjako omusolo lwaki ogamba nti okaduuka oli kalina akayumba kalina byankoko nabyo bibaze twagala okulaba nti abantu bawa emisolo ekitegerekeka bweba trading license saagala ogambe nti amuzoni eno genda buli muntu oyo edduuka alye okusinza capital gwalina $1,500 lwaki oyagalawo omusolo nga gwekanakana n'oyo alina capital $3,000,000 so twagala buli omu bwekaba mazzi asitwakadomola kakola ki kasobola so nolwekyo enteekateeka eyo tugenda kubeera nga tugitambuza kyolaba nti tugamba kawempe empya tibingi nnyo ebigenda okukyuka tibwemba mbadde bingi nnyo byenkola nga ndi mu palamenti n'ebikola bijja bigase kawempe kati ate tukidde ddala kawempe wennyini okugamba nti nja kugenda nga ntambula nti ngenze mu myala ngenze mu kino ngenze mu kiri ngenze mu nguudo ngenze mu byemirimu ngenze mu byamasomero kati tulabe nti kawempe empya buli omu alina kyagenda okubeera nga wegamba akiraba nti ddala nange oba oliawo emirimu gyange gyali gifudde oba oliawo nange nali soozeddwako oba oliawo nange nali maliddwamu amaanyi kawempe empa buli omu empya buli omu ajja kubeera nga amaanyi gamuzzeemu era ajja kubeera nga asobola bulungi nnyo okutambuza ensonga mu ngeri esinga okuba ennungi. Oli muntu w'amasuuti era abantu bagamba nti abantu b'amasuuti tava mu mmotoka akuweereza kajjambo n'agenda amasuuti onaageesonyiwa otandika obeere ku ground n'abantu bano oluli obadde mubaka wa palamenti kati wano ogenda kuba ku ground kakati olabira ddala nga ebintu byonna sanjagala kitufunira ndowoozeeyo egamba nti obeera mu suuti tukola apaana tewali kakwate kakubeera mu suuti oyinza okubeera mu ovulu oba oyinza okubeera nga oyambadde ekisaazisaazi naye ate notakola naye nze manyi bulungi nnyo aweetaaga okwambala ovulo nja kuzambala aweetaaga okufunya ku ssaati yagifunamu aweetaaga okubuuka emyala yagibuuka aweetaaga okubeera nga oli masuuti nja kukola ki kubanga twagala okulaba nti kawempe tutugamba kawempe empya tutambuddeko division zino zisobola bulungi nnyo okukola emikago n'ebibuga ebyaki ebyenjawulo ne divisions ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo nosanga abantu bazizze mu kawempe ne babeerako programu ezinjawulo zibakola ki zibatugasa bino bye mwami nti kawempe empya ngenda kubeera nga nkozesa obumanyirivu
okulaba nti nyongera okusakira emikwano Kawempe okulaba nti tusobola okufuna emikwano egy'enjawulo egyinza tuyambako n'okulaba ebizibu byaffe eby'enjawulo bye tulina tubivuunuse tutya entobazi ezo oba enzigotta ze tulina abantu bano tubengeejinze tutya twagala okulaba nti abantu bano tutereeza we bali naye twagala bagoba bugobi naye ntambudde niraba abantu nti nebaga nti wano yali nzigotta naye nga gavumenti ng'eyita mu local government ezo bakola enteekateeka abantu abo bonna ne basigalawo naye ne batereeza ekitundu kyabwe ne babazimbirayo zikalina ne babeera nga buli omu aweebwa akaapa okusinziira kuki kuteekateeke n'olwekyo ebyo byonna bisoboka bulungi nnyo abantu bano gamba nti yes bali mu kitundu kino kiba kibaddemu katutereeze bwe tuti naye basigale nga bwe bali oba omuntu oga nti nze bannange okusinziira ku kino nga bwe kirabika ze bwemumpa ssente zange bweziti nga nkola ki nga neeyongerayo okubeera nga omuwuliziganya n'abantu bonna nga mwagala okukola projekiti oba za nguudo oba za gazi ya mwala oba olina okuba involvinga era enteekateeka ya Kawempe empya yakubeera nti eggombola kwegamba buli omuntu ali mu Kawempe n'abali ku ggombola abakulembeze bajja kubeera nga bakolanga bwolaba ebiyungo bitulina ku mibiri nti omukono oguyambako amagulu guyambako omukono omutwe ffenna nga tukolera wamu kulaba tukola ki tugenda mu maaso haji nga tunatera okubeera nga tumaliriza naye balinja kubuuza abantu bagamba nnyo nti ekyalo kyogenda okubanga ojja ku ground nga meeya kyekimu ku bisingamu obumenyi bw'amateeka Kawempe omuntu era buli wogandi mbeera Kawempe yagamba kufuuzibanya gamba buli kimu kibeera olina okubanga oli very alert security wise ndowooza abamu bagenda ne bateekawo ekifaananyi kitali kituufu mu Kawempe yes ebitundu byonna bibeera bamanyi b'amateeka ne Kawempe teri mu ggulu era erimu abamenyi b'amateeka naye bwe tuba tukozebwamu ne bannaffe abakulembeze b'erusirwano ne bannaffe ab'ebyokwerinda ne poliisi ne bannaffe abavubuka kubanga n'abavubuka bano kubanga bweyogera ku bumenyi bw'amateeka businga kuba buno babukola ki bateekera ki businga kuba abavubuka wakati w'emyaka 15 n'emyaka 3 akati tulina ekizibu kya mirimu mingi si wano mu Kawempe naye nga ageze Kawempe katulina okulaba nti biki bye tuyinza okukola okulaba nti bannakawempe twongedde okubawa amaanyi okubaako bye bakola nja kukola meetings nnyingi nnyo n'abavubuka ab'enjawulo okwongera okufuna ebirowoozo byabwe eby'enjawulo kiki tuyinza okubayambako nga bakola emirimu gyabwe egy'enjawulo ng'omanyi okubajja omanyi okwokya ebyuma omanyi okukola kusamba kapiira omanyi bintu eby'enjawulo bye tuyinza okukola ki okugamba ntukola kubanga nabo bw'oyongera okubawa emirimu kubanga abamu tebalina kyakukola kati bwe engeri nga tubaterawo emirimu egy'enjawulo egy'okukola noga nti abalina ebitone baluwa kati olwaleero twogera bino tuteeseteese Latifu Kawempe empya football tournament egenda kutagenda kuza omwezi 28 kati bavuka bangi abeewandiisa ttiimu kati zisusse ne mu 6 ezeewandiisizza twagala nnyo okulaba nti ebitone bino abali eyo abalina ebitone ebyokudduka abalina ebitone ebyokubaka abalina ebitone eby'ensero tugezezaako okulaba bitongole ki biyinza otuyamba kubanga mbyogera bintu sigamba nti ngenda bikola nga Latifu Ssebagasengendo wazira lobbying skills okugezaako okulaba nti obaako abantu ab'enjawulo b'oyingiza mu kwagala okulaba nti Kawempe efuuka empya mu nteekateeka eyo ate nga kasa bulungi nnyo nti inshallah tujja kukisobola n'olwekyo nsuubira nti obumenyi bw'amateeka obubuva ku ddala lya mirimu tujja kubeera nga tugenda maaso okwengeginga abavubuka okulaba nga tubayambako mu bye basobola okukola okulaba nti ne factories eziri mu Kawempe mwezi nyingi tuzirabye babavubuka abakolerayo bali mu mbeera ki twongedde tutya okulaba nti tukolagana ne bannaffe abalina zi kampuni zino okulaba nti ekola embeera abakozi baffe gye bakoleramu bannakawempe eyongera okulongoosebwa oba oliawo n'okusikiriza abo benyini okuba nti babongeramuko ku musaala oba babongeramuko mu mbeera y'enkola y'emirimu oba tufunayo ne kampuni endala empya kubanga twetaaga nnyo emirimu okusobola okuyamba ku bavubuka abasomyeko akatono abasomyeko wakati n'abasomyi abalina certificates ez'enjawulo bonna tubeetaaga mu Kawempe empya kubanga buli omu wa mugaso emyaka 2 ogimazeeko ovuganya towagira gavumenti eri mu buyinza oli ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya mu ggwanga Uganda ogenda kusobola otya okukolagana ne gavumenti okukulaakulanya Kawempe kakati gwe gavumenti gyoyogerako yeeruwa kubanga tumanyi bulungi nnyo nti bwe tuba twogera bino nze nina essuubi era nkakasa bulungi nnyo nti Kawempe empya egenda kubeera mu Uganda empya
kawempe twogera 2026 kawempe empya egenda kubeera mu kawempe empya kawempe empya egenda kubeera mu Uganda empya egenda kuba n'omukulembeze omupya ow'embala owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nolwekyo kakasa bulungi nnyo tikivulaba nti kino twakitadde ku level ya waggulu tugamba twagala Uganda empya twagala kawempe empya mu Uganda empya tumanyi bulungi nnyo insha Allah kubanga waliwo babusu tumanyi bulungi nnyo nti 2026 owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba president wa Uganda empya kati kawempe empya egenda kukalira bulungi nnyo eri mu Uganda empya tosuubirawo busu mu 2026 ndowooza bingi nnyo byetuyinza okugamba bangi abeetegese okuba busu we bali ate busu tatandika ku lunaku luli lwakulonda busu atandikira eno era batandise bawulira towandisiza abamemba bali miliyoni 18 nogati abalonzi bali bameka bonna awamu ezo busu yatandika dda naye akalina abiri okasuka kakolaki kalaba nolwekyo tugenda kukola kyonna ekisoboka bingi nnyo byetugenda nga tuyiga bingi nnyo byetugenda nga twongera okutereeza ate ne institute yaffe eya NUP School of Leadership yakuggwawo nakulekulu okitegeera era ejja kuyambako nnyo okulaba tugenda kutendeka abakulembeze bangi n'abakulembeze tugenda kubeera nga tutendekebwa mu nkola ez'enjawulo n'abantu baffe eyo bongere okutegeera nti eggwanga lino lyabwe balinako obuvunaanyizibwa si bagamba ti Kyagulanyi ne tukusabira Kyagulanyi negenda Kyagulanyi omusabira n'okugamba nti genda mu maaso naawe weeko kyokola ekitujja wano lwaleero ekitwala wala. Haji Latif Ssebaggala Ssengendo ku luno taaveeyo n'agamba sijja kujja nga bwe yakikolako abantu ng'essuubirize balifunye ajazze tayekyuse ku luno. Ndowooza omanyi mu byobufuzi bino omuntu olina kuba flexible mukyetagisizza era ekikumbidde waggulu kubanga n'okutuuka kati obwafrika mu obunoonyaako kwekumbira waggulu Allah asobozesezza okuuma nga byenkola mbitegeera bulungi nnyo kubanga ekyo nakyo kitone bangi nnyo betwalinabo olwaleero bemutasobola kunoonya bemutamanyi gye bali naye nga batwalinabo mu palamenti naye nga omunoonya ne bagamba twagala waddagala nga tokola ki nga tomulaba naye Allah wabasooka kusobozesezza nakuwa obusobozi nosobola okubeera nti bannamawulire bakunoonya Fik Media ekunoonyezza okubako byoyogera nkakasa bulungi nnyo nti oba wansonga n'olwekyo nsuubira bulungi nnyo nti ensonga ezizaaliwo nazinyonyola bulungi nnyo nezitegereka bulungi nnyo lwaki ensonga zaaliwo ezityo naye olwaleero mu kino kyonna kasa bulungi nnyo nti bannakawempe bongera okutegeera n'okumanya gwe lwaki ogata bannakawempe mubaddemu abagata twandagadde odde okubaka bu palamenti ababadde babyogera abantu bagata twandagadde ojje kuba road mayor bitegeera negati okusinziira nze nkola ekintu okusinziira ku nteekateeka wamu n'ebirowoozo by'abantu byemaze okuluŋŋaanya kati ebirowoozo byonna kugamba ebirowoozo byonna byava mu bakulembeze ab'enjawulo byava mu bantu ab'enjawulo ate nange ninga nti kale bannaffe engeri gye mumaze okulaba ensonga efaana bweti nange inshallah Allah kakkirize nange nzikiriza zikye mbaweereze nga mmeeya wammwe n'olwekyo njagera mu maaso n'okubeera nga mbaweereza ate buli kyonna kyonna kibaamu ebyokuyiga bingi n'olwekyo bannakawempe muyina nga omukisa ti alhamdulillah Allah akyasobosezza okubeerawo ng'akyasobola okubeera nti ntambula omutwe guli waggulu kubanga Allah yisizamu mwe nemufula kyendi ate nembeera nga sibaswasizza kubanga omuntu okubeera nti obadde n'omubaka nga takuswazizza kiba kitegeeza nti ddala omubaka oyo abadde wansonga era bakasa bannakawempe empya gyetugenda okutandika inshallah 2026 sigenda baswaza nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteremu obuwangwa tusobozese buli yenna awulira nti ayagala kugenda mu kawempe empya ayagala okulaba ebikyuse mu kawempe gyetugendamu empya kakasa bulungi nnyo nti ekiddibwamu ekyo kibeere Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo owa kawempe empya ate eyawamu neyanzege Haji Latif Ssebaggala Ssengendo bingi byetusobodde okubeera nga twogerako naye olunaku lwaleero era tusobya tujja kudda tusobola okuba nga tuwaya ku nsonga ez'enjawulo. Haji saba obansiibuli ate abatulaba ku Fik Media njagala okwebaza mu Shafiki ne ttiimu yonna bano mwebale nnyo mwebale ddala nziramu okwongera okubeebaza obuwagizi bonna bwe mutuwadde ebbanga lyonna
njagala okwebaza bannakawempe akensuso kubanga Allah ayisiza mu ne mutulera ne munfuula kyendi ne mmanyika sandibadde nga mmanyika Allah singa teyayisiza mu bantu b'ekawempe okulaba nti munfuula kyendi kakasa nno olwaleero nga tuli ku nteekateeka y'ekawempe empya ate naba kutegeera tegeeza munno ti Alhaji Latif Ssebaga Ssengendo ajja 2026 insha Allah okuvuganya ku kifo ky'obwa meeya oba kumuyite gavana baba magita engeri byonna gye biri bipya tugenda kuyita gavana kwanza alhamdulillah inshallah Allah bakiza ti gavana wa Kawempe mpya lwekyo bakakasa bulungi nnyo ti inshallah enteekateeka eyo si yange wabula yaffe ffenna we nange ffe tugenda okukola enteekateeka ey'okutwala Kawempe mu maaso n'okugifuula Kawempe mpya mu Kawempe mpya ojja kuba muwanguzi nange nja kuba muwanguzi ffenna tukolere wamu ku lw'obulungi bwa Kawempe mwebali nnyo mwebali ddala Mukama Katonda abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ne gavana oba meya wa Kawempe mpya 2026 Haji Latif Ssebaga Ssengendo tujja mwebaza ate okubanga asobodde otuwa obudde ate buli tumusaba n'atuyita n'agamba ne mujje netubeerako ensonga zetuwayamu ez'enjawulo. Bali Ntabale Henry wamu ne Zaitun Lwasampijja ate mpaka omuntu omulala eno programu yaffe empya era kitwasobodde okuba tusaba okula tugitandize n'Haji Latif Ssebaga Kawempe ate nga programu mpya nga tugenda mu Uganda mpya atugenda mu Uganda empya. Mukama abankuumire mbeere bulungi mweraba. Anything Media.